mbalamusiza mwenna baganda baffe bonna owanga kubera ngo tulaba nze Sakozi Farouk wakati wano mbandi ne Ngobi artifacts Ngobi nkulamusiza kale sebo nange bwe jendi sebo kiri kitya bwe tuli mpola ya Faruku honorable musanyufu nnyo gy'oli honorable Agga era tumutumirako agamba ki ayagala yafulumyemu katono naye waddira wulira yakuinvite nze talina wuwe honorable talina wuwe honorable Agga David Agga Jinja North yatuinvite nze yagambye ekimuli ku mutwe wakomerawo wane Kampala nze naawe fekka ayagala alina waali yagenze sakira abantu be muvubuka anti nagamba nze nina inspiration ya maani gyenfuna ku bavubuka yes atulaba ne Maggie Rose Form akwagala nnyo yebuzaabuza Rose Form aligayazaawo akwagala nnyo Maggie nkutumiddeko honorable David nkutumiddeko kyakabi nnyo ndowooza tutandikire na mu parliament nawulidde mukama wammwe akaaba sebo David honorable David mukama wammwe ng'akaaba Anita Amongo agamba nti waliwo abamutambulirako abaagala omulemesa ekintu ekintu ekyo story ekiri baagala kimulemesa akiveemu kati oba baagala mulemesa ntebe oba mugoba ku magogo babeera ne David anti biyinza obbanga kiyinza obba toyogera mwana oyo kagabo muleke kati kyembuuza gwoyinza ogamba nti speaker bamuli bubi nga bya mukwano nga waliwo ayagala omugoba ku magogo baawo oyinza ogamba bwotyo nga bya ttaka nga waliwo ettaka lye bakayanira gwowulira ki speaker agamba waliwo abaagala omumiza omusu bamafiya kati twogere ku bamafiya kiki ekigenda maaso ate tukyali mu nyegenyege mpozi yejjinja naye tutandikire ndowooza wa Mongo yakulira parliament mpozi yeyabadde agobye n'okugoba nyegenyege tusokere ku bizibu bye tugende mu nyegenyege mpozi oli wejjinja ndiwe ejjinja kati speaker tusobola olowooza nti simanyi oba guno gwe mulundi ogusooso kireeta ate simanyi bbanga kiri eyagambye lye babadde bamugoberera naye bwe baba baagala okutta oba baagala okugyawo obulamu bwo ne mu lunaku olumu kikola ki kibaawo naye nze oba nandirowoozezza bwe nva kweza ekizampo ze nkuwadde bw'oba olowooza ekizampo ya politics oyinza olowooza nti oba endowooza ebibatabula biri munda awo asaaga oba ali serious ayinza obba tasaaga wasirowooza nti it is time for her to call for attention naye awamu oyinza okugamba nti oba entebe ye waliwo abajagala sisobola mmanya ani atambulira ku Anita naye gwe kyoba omanya nti offices ezaabwe ze balimu ebiseera ebisinga ababateekamu baba n'obuyinza bungi okubajjamu oba obbalekamu okitegedde kasisobola laba nnyo wabweru ayinza tambulira ku Anita tewali muntu wabweru asobola lwana Anita kizibu nnyo actually kati example nyingi zibadde ziba evident tewali nnyo muntu wabweru asobola lwana wa government aba government beerwana bokka tewali asobola kera ku macha nze oku ground omuntu wa wansi tandiko tambulira okujjako nga waliwo ekimutuuseeko ne bakwata bukwasi ne babayo ne bebambaza obujaze obuyuniform n'obukofiira nti mubamu kuba abadde muttemu baba naye nga tewali asobola kuva bweru asobola kuva ku side ndala n'ayingirira Anita nga si wa mu gavumenti taliyo way back from Kadaga byalinga munda so kati ebintu abisotingiro
byantu byabwe bintu byabwe bayina ebiteeso byaganye ebya anti tulina gavumenti ne gavumenti mu gavumenti kati gavumenti mu gavumenti bayinza obba n'ebyabwe byagala okukola naye ng'ono alowooza nti wa gavumenti nga tamanyi nti gavumenti mu gavumenti yefuga gavumenti kati alina kukola ki kuba nawuli ayagula emmotoka simanyi bulletproof ate nayo gavumenti yagimugulira kati ate akaabaki oba abaana babadde bagamba ku social media aba bulletproof tebafa be batambulirako eno nga abadde tabira naye ate yagamba kesi yange gye tuba tutandikirako abaana bagamba yayina eddoboozi speaker wa parliament abaana bangi bazze balwala olanya bwe yalwala tebamutwala siyato kitegeeza oli ali important mu ggwanga vip vivi kuba yagamba gundi batandikire ku kesi ye bamuli bubi bagitandikireko banonyereze ebifo ebyo bannange byabunkenke babyagala naye bannange Kadaga bwe yagana mwawulu omanye oluguudo lw'ejjinja bagenda duzimba naye Kadaga yaguguba nnyo Kadaga ne ono gwe bakakuba amasasi eyasimatuka eyafirwa muwala we ne Katumba bagamba oluguudo terujja kugibwako musolo nga lwawa nga express ne wabaawo ebigambo bingi nti Kadaga aganya oluguudo baluzimbe naye nga balujjako omusolo bigambo ne biba bingi awo so ebiseera ebisinga bibeera mu ono ali mu position against the deep state naye wabanga akulira parliament ali mu kulajana ndowooza gavumenti emuyambe ate kirungi be batuteeseza kati eddoboozi omulanga guvudde walungi guvudde mu bateesa okay kakati nalabye naye tekikoma ku ye ne ku balala babawa obukuumi obw'enjawulo n'okunoonya keesezi zaabwe bwe wabaawo ekibaddewo n'abalala babayambe mu ngeri y'emu si muntu omu nalabye era nga bagamba nti ate nyegenyege nti ate mpozi goli w'ejjinja ejjinja mwogera ki ku nyegenyege ekikiyisaawo genda mu house it's because it is ekimansula ekigenza international okunywa kw'enjaayo okugenza international okuyita obwerere okunama okuli international nti abantu bava ebweru nga beesunga kintu ekyo kugenda kwonooneka okwa wansi mu mwaka so kikiwadde amaanyi agakitwala mu parliament not that it is very important they have to provide security for it there is a lot ambulances what bangi bakirabanga business okitegeera naye nze nkirabanga ekikulimu ku ggwanga lyaffe si kyetaaga tekinyumira so bano abalala bakirwana lwakuba nti any money is good money it is like publicity every publicity is good publicity so bano abamu naye gwe kati gwe nga Faruku any money is good money naye oyina omudaala gw'ekintu kyotasobola kukola because of money so it is me with the nyegenyege. It is a trending thing. It is so big, but it is something I can't even put my brains on. Naye bali olw'okuba bo baluvu sente ku sente. Wajjukira bano abakigaana mulimu ate abanyiga bano ba sponsor oba abategesi nti mulaba ekintu bakiyimiriza nina comment abakigaana tiimu egaana ebeera ekiwagira timu egane ebekirimu by the way kino ekintu kyakuyiga kibeerawo nnyo mu gavumenti nti ekintu bakibulookinga naye nga bakibulookinze bakyagala naye nga bakibulookinze lwakifunako nguzi okitegedde nti Faruku gwe gwategese nyegenyege nze wa gavumenti nze gamba nti bakigobye actually nsobola kifrontinga nti bakigobye nongamba nti ngobigwo wange lwaki wagambye abantu nti ekintu tukigobye nti nange nina bakama bange tebakyagala kati gwe mba nkutadde ku bait nti omutegesi funa kyokola nze njogere nabo tulinamu eyo abakyagala bagenda okikubira ekikopo naye oyina naawe okulwana tulwane ffenna ekintu kiyite kyobola bakigaanibwa leero mu parliament nekikkirizibwa enkya mu prime minister's office nekigaana leero mu genda nekikkirizibwa eno mu tourism okitegeera yenkuba yeeyo bwe kityo ono awagira ono agira sponsor ne bamuteeka ku minzaani
okoze otya tukube ekikopo kuba tulinamu abasajja abasobola okukuba ekikopo tulinamu ne sister wa gundi oyo bw'ayogera gundi awulira gundi akyakiremu akyagala asobola n'okugulayo ku tiketi naye bwe kiri ekintu kirimu ssente mpitirivu abakulu bano kwe kulwana kyova olaba kikkirizibwa leero enkya bakigaana anti omulala yeekwese mu buseegu omulala yeekwese mu tourism omulala yeekweka mu tourism omulala yeekwese mu culture ono neyeekweka mu culture ono neyeekweka mu discipline owa gender okitegedde bwe batyo naye nga bonna ani mutuufu kuba ono owa discipline owa culture agamba mwagala kwonoona culture owa tourism agamba nti nedda nti kireeta abalambuzi bayita ku nyegenyege temwina kirala kye mutunda ate ono omulala yeevumbisa eno mu bwempisa agamba bannanga buseegu obuli obuseegu bungi nnyo eggwanga muliko limira naye nga bonna kye banoonya kuba sponsor ono kubeeno wano sponsor tumuteeke wano nze ndiwa breaking news okiraba babaganye kati tulina okukuba ekikopo tukikuba kati ne mukikuba alemeddeko aganye omukazi ate kati eddoboozi waliwulidde eryayogedde ye mukulu wa paalamenti olaba ekintu kyo kituuse mu paalamenti y'eggwanga kifuuse ensonga nti abanga ate tukoze tutya zonna zikiriko 10 bakirya 10 nti kabasooke batuule tulabe naye watudiringa n'abagagga bali bantu bagagga nti kale awo owa ambulance kati kale oyo kasapplying ambulance mayefuna diro ya ambulance awo munyegenyege ng'abadde yagibooking ebituufu bamugambye already nti ate let's refund kuba tetuli sure bakinaabeerawo onagamba ambulance nze ambulance zimpe oyo natwala diro ya ambulance abakubi ba chapati bonna abakubi ba chapati bonna nze bampe kuba ejjinja abaana zikola akawumbi oli agamba zikola akawumbi kati n'olaba abasajja bakiremesezza naye kijja kugwa naye kati ninayo omulenzi wange awo can you get him something mufunire ka space nti waaki muzeeyi I think you just give him this small stuff Rolex yobo akole bu Rolex give him that deal yekka chapati zikola akawumbi chapati zikola akawumbi namugamba nti oyo mukuwadde ne basettinga butente bwabwe byaddiiru nti mukiganye leero nti kibi ate obulungi buki bakkirizaamu ekkanisa kati mulyoke mukikirize kati bakkirizaayo ababuulizi ati bagamba abategesi batereze babagenda terezaamu okutereza babere guided bali guided anti guidance eyo yeeri gye twogeddeko yeeyo guidance gye baagala byanfuna tewali kisukaawo byanfuna nfuna waliwo ate alwana nawulidde nti waliwo alwana olw'okuba festival eyo ekuza ekitundu ky'ebusoga kati waliwo abalwana kadaaga ebyo byakijega ebyakijega nyegenyege yesinga okuza busoga mbwe egiyamba kyogamba nyegenyege y'amaanyi nnyo lwaki tetwatoola ggwanga oba paalamenti ku sponsoringa Arsenal nga Kagame bwe yakola nyegenyege yesinga opromoting osinga Visit Rwanda eri ku jaze ya Arsenal ezo ze promotion bakubya kiwanda naawe ebyo ebyekijegajega simanyi biki is that promotion enough okusinga ekintu kye tusobola okukola nga kibeererawo season kati 3 zirunninga Visit Rwanda season 3 genda ku website yaabwe olabe okomparinge before akagamba ako genda kujaza ya Arsenal ne kakati olabe multitude ya visitors aba visiting a website ye Rwanda just tourism ye Rwanda kati ye promotion nti bagirwana nti nyegenyege olunaaba ejjinja ensi yonna neggwanga lisiba li downloadinga jinja kiri kivulu
mbu hoteli bazimazeeyo dda buli kimu jinja efunamu abakubi ba chapati abakimi b'amazzi abagira abatenti ebintu byonna bikola ki so tourism ayambuka so tourism erekwekweka eri business ya mulundi gumu it's a show. It's a show. Cha murundi gumu. Yeah. Are they visiting every month? International. Yes. But it is not the biggest promotion that you can fight off ginger. Not at all. So tourism board. Bwebe yagala promoting. Ekole ebintu. Tuyina ebintu ebiri gundi. Elemekweka mu bintu ntu. Ekwate sente olaba twasobola zizimba mu Southern bypass ezenkanidda. Tesobola zikwata neranga ku CNN. Ekwate Manchester, ejiwe visit Uganda. Nebo bagala kozisani? Nyege. Ejinde jina jiraga jiremu abalikiryamu. Just oli ataddemu obukadde bwe bitaano ayagala afuneyo olwenda bwe bityo. Tewali kiryawo kyamaani. Tewali. So you can't tell me nti after killing the rest of the other people's produces, after taking away coffee, after taking away cotton, after taking away vanilla, okumusaka amateeka makakali nti abantu bangi nina bemanyi abalima vanilla naye nga bamuteekako ebikomera. Bamuteekako ebikomera. Or else nga bamuzimbako obukajjo kajja around. Tebagala muntu kumanya nti alima vanilla. Okitegeera? Ati amateeka kumukwatako nti okulima kyo weeyagalira ekikyo olina okubaamu n'okutya kungi nti sawa yonna bangwamu. So after killing the rest of the other people's produce gwate n'ogamba nti kaakati ekyamata kino kikulu nnyo kigendewo na a national level kitukwe n'okubeera nga kivaako ssente ng'omuntu alinga akisasulira omusolo. Okitegeera? Kuba obwo bubanga busuulu omuzadde ateekengayo akasente k'amata. Okitegeera? This is a level of indecence, a level of arrogance. Singa ekyo ekintu baali balaba nti kikulu nnyo, actually government eno singa ebadde n'abalowooza kuba ebalina naye okweyagaliza kubasingira okulowooza babirowooza nabyo nga bikulu naye ne bagamba after all banaakola ki? Bandi badde baproducinga oba baprotectinga ekintu. Lwaki tebasoose odi? Avengulu. Odi? Abaana bakozesa nnyo odi. Ekipoli? Yes. Kye bandisoose. Nti nga tuleeta kino ekyamata. Atombulira bintu ebyo. Namabi nnyo. Tombulira bintu ebyo. Amata. Ekikopo kimu olina okiteekamu ebikopo 3 ge mata amatuufu. Kati tombulira byamata. Nabatyayo baga preserving. I don't want to go into those stories. They are bad and crooked. They are bad. Okitegeera? Naye wandisoose bw'oba oleeta ekintu ng'ekyo. Nga waliwo akagero k'omwana eyakyala ewaka, eyakomawo ewaka kulaba ku maama we. Najja ne bakwano be bameka? 2. Maama nga alina emicungwa emeka? 2. Nagamba nti bano njagala mbawe balyeko naye njagala omwana wange afune ekinene bakatuwanga mental work nti oloza mama yakola ati. Nti okusooka yakwata omucungwa n'aguwa omwana oli mukwano gwa mutabanyi we. N'ogwokubiri n'aguwa oli. Bali nasooka abalowoozesa nti maama wa mukwano gwaffe mulungi ffe abagenyi bafuddeko. Nalyoka bagamba kati mujja kuwaako ono. Kati oli bwe yayuza mugugwe n'awaako ono. N'ono n'ayuza mugugwe n'awaako ono. Omwana olwo aba yali agutya bali be baalya half. Kati at least yotegatega abantu bwotyo nti tusooke tubeeyo ne kye tupromotinga ekiva mu region endala because bino ebintu yadde bisibya abantu oba abantu befuulira ddala abaaziba amaaso mbu tebirabika. We should accept ebyenfuna n'ebyenkulaakulana tebigabaniddwa bulungi. Ebifo mu government emirimu tejagabanibwa bulungi. It is understandable. Towetaaga fiirawo ku TV kujja tiisa abantu obakola ki bwe kiri naawe okiraba ewuwo. Okitegedde? Ne bw'otambula butambuzi ofiisi za government bwe kiri.
ekyo tekyetaaga muntu kuba njiri nammwe mukiraba ate era kwe kugenderera kwammwe kye mwagala okitegedde so tewaba nnyo kwebuzaabuza nnyo ate okusosola mu mawanga no you also know this is your intention and this is what you've done. So if you've done the whole of the regions like this, ate totandika kufrontinga kivawwo kuba abantu bulijjo ebikajjo bwe byafa nga beebuuza nti bamatanga tebabagambako ente zeewaba Ssekikubo bwe bazirangiramu kalusu babagamba nti ezeeringa zo tezinnalwala okitegedde bw'atandika oleeta wano ebyemmwanyi okuregulatinga biki emmwanyi erina kuba bwete bakugamba amata regulation eriwa Faruku otambula eyo awantu nze ntambula ndi contract wako okimanyi ebintu byentambulamu obimanyi otambula awantu n'ogoba ekkubo nti Faruku ova wano tugeze ku luno oluguudo lwewaffe nti bw'ova ku City Oil wali ku permit waliwo plant ecollecting amata novaawo n'otuuka ekireka Kasozi waliwo plant ecollecting amata very refurbished namu bulungi obadde kireka nova ekireka n'otuuka eseeta waliwo plant ecollecting amata nova eseeta n'otuuka Lugazi wala Mukono waliwo plant ecollecting nti bo olaba ng'enkola the organization is really good. Why can't you have that organization ku bantu abalala? Ku product endala ku mwanyi bwe mwagezaako zireetamu mwazireetamu peneti era kwongera kunyiga balala gwe tolima na kwefuula mukugu ffe tubimanyi peneti ono gojjo biwa ogenda laba honorable aga ojja mubuuza stories z'ebikajjo nkiwa abantu abasinga reporting ewuwe n'okwagala okwogera naye nsonga za bikajjo noteeka miliyoni 2 mu ssamba ne bagamba nti ogenda funamu emitwalo 6 oyinza okuddamu birima oyina leekera ba investor abazze okulima abazze okugula amataka yes abaali abalimi b'ebikajjo kati batunzi b'amataka si nti babulooka wabula bageetundako bageetundako bagaguza ba investor bannagagga abasobola obirima nga bo basobola obitwala Kenya obo bitwala wa naye nga Kenya gye babitwala weewano babirima bo ne babiteeka wano okitegedde kati nze ekintu ky'amata tolina kyogenda kumbuulira saagala nakirowoozaako saagala ng'omuzadde nakiteeka mu birowoozo bakole programu zaabwe bwe bamala babiteekemu amaanyi bibeere fosifulu kati nga byakunyiga bunyizi byakkaka amata gayite mu masomero abantu bagagulenga bagateekengako omusolo buli mwezi osasule buli taamu bagateekeyo amata gatambule kuba go geetaaga akatale vanilla teyeetaaga ebikajjo tebyetaaga naye nga ku mata ne ssukaali ensi esinga kwetaaga ki ku mata ne ssukaali ensi esinga kwetaaga ki va ku byekisiru ku mata ne ssukaali ensi yeetaaga ki okusinga twetaaga ssukaali amata ne ssukaali babiteekaawo kusinziira ku muntu ki kisinziira anti we are doing average omuntu wa bulijjo we are doing average because togenda kungamba nti mu example yo nga tennaggwayo togenda kungamba nti okusinziira ku muntu ekyo si kituufu because okusinziira ku muntu abaavu bangi nnyo ku bagagga kati tuli ku average omuntu omugamba nti tukuwa amata oba tukuwa essukaali akugamba ki oli sure nti they are the best performing schools kuba abasinga bali mu international schools osanga eyo mu international be basinga osoma basoma UNEB abaabwe basoma UNEB basoma mu Cambridge basoma Kisi basoma bwe bati ndoozi gye basinga performingira so kati okuleka nga batugamba n'amasomero gagenda fuka international schools eyo study yonna gye yavudde ebeereyo eveeyo kikyamu kuba amata tegasinga sukaali 1 amata tegasinga kawunga bwe bagezaako okubanga okulaba nti weekali kangi ekifo ky'okunoonya akatale oba n'okunoonya eggwanika eddungi okuimprovinga ku infrastructure bagambe nti kati tutereke bwe tuti oba tukakolemu kino oba tukole kiti beewolayo biliyoni 10 za kusooka tereka ki kasooli ono ng'ayitiridde bwe wayita omwezi gumu nga bamaze ozeewola kasooli n'amala n'abula
n'afuna akatale. Kati amata tegasinga kasooli. Tegasinga mwanyi. Gwa amata ga wano ogenda gatambuza paka. Ogenda singa Netherlands, ogenda singa South Africa, ogenda singa ani ku Africa. Mu mata. Ogenda singa ani olyoka gatambuza. Kade kyandikoleddwa kiriwa. Amata ge Uganda products mekaze gakola. Emwanyi wawo otagenda gitunda. Emwanyi wawo otagenda gitunda. Kati Faruku kankubulira ebintu ebimu mu government bijja nga bi project. Anti ebi project ebimu mu government bijja kati revisiting ekiye kyemabega kinagamba nti nga babirese abantu basobole bijja mu ko omulimu n'akasente for the time being. Kisobola okujja nga bamanyi tekijja kukola era tekijja yita. Naye abali ku project eyo abantu 12,000 ne bakola survey zaabwe ne tests n'ebirala ne batuuka ku implementation ekigaana but for 2 years nga bakonsuminze billion nga 5. Naye nga bamanyi nti tekikole. Nga bino ebimoto bigundi bi stations bye bakola ebikebere obulamu bw'emmotoka nga ffenna tukimanyi nti obulamu bw'emmotoka emmotoka etandika okufa lw'ogijja ku service. Aho lw'otandika countdown kuba lwe bakuwa n'akapapula nti mu nnaku bweziti mu mileage bweti. Kati ongamba otya nti ogenda kukebera bulamu bwa mmotoka ziryoke zitambule ng'ate nino sasulayo ng'aba boda. Njagala tumalirize kuba omuzadde bamuteze fees bamutisse ebiki kati n'amata gaabo. Byakijege ebyo. Byakijege ebyo. Eyabiresa asaana bitwala bweru abitundeko ebweru. Njagala tugende wa Honorable Zaake. Honorable Zaake namulabe ku mukolo yakasuse sente za Anita. Ebintu ebyo ka video katuufu si katuufu. Okusinzira kuba abaddeyo. Okusinzira kuba abaddeyo balaga nti katuufu. Lwakuba nakugamba nti ebyo ebintu babiko ezo campaign yabaddeyo mu campaign. Osteged. Nenga yazikasuse sente. Ye yakasuse. Ate bwakasuka taata we najja n'azijjawo. So eyo yabadde campaign. Kulaga bantu nti kuba wabeerayo always oli asembayo wansi. Mwana oyo omusajja abalaga. Nga bwe nagamba nti bamugoba mu commission. N'amala okwegayirira. N'ebifaananyi byonna bye bamukubanga ng'agenze mu ki? Ewa speaker. Bwe yamala okwegayirira ne bamusonyiwa awo n'alyoka ajja ku radio. Naye yamala emyezi ng'egi nga talabika yadde wantu. Ng'akyali kuki? Ku mavivi. Speaker bwe yamala omusonyiwa ne biggwa awo n'alyoka ajja ku radio. Ngenda kujulira ebintu bino eno gavumenti tulina ogiraga. Okitegeera? Kati weewuunya abantu nti omuntu avaayo n'agamba yakoze bulungi nnyo nga bwe nagamba Kagabo bye byakagabo byennyini nti babeerawo ne balaba nga tewali comedy tewali kigenda maaso naga naye tukozeyo ky'abantu bazuukuke nti tukoleyo kano. Kagabo yagenda kwekuba kasaale mu kigere mbu mubaka mbu waliwo speaker gwe yatumya amuleetere sente. Okitegedde? Kati waliyo era ababaddeawo ne bakola ate nze mufumbiro mufumbiro akalulu ojja kawangula entebe ojja gifuna oyagala bwa memba bwa parliament ogenda bufuna because bakuleseewo oyogere bakuwadde opportunity bakuwadde platform yogera. Okitegedde? Naye werekeremu akantu akarepresenting artist bye wasoma ki ekimusuuza sente oba ekimukoza active bwetyo nga yagenda n'agwa omuntu y'omu mu kafuba. Yagwa omuntu y'omu mu kafuba. Bano bamufumbira ababadde baleekaana bo tebaalaba nti agudde omuntu mu kafuba. Lwaki tebava mugamba nti Zaake oli mukazi? Kati wano mu kusuula sente kyekikolwa ekyamakulu ennyo kye yakoze. Mulyoke mutandika oleekaana Zaake oli musajja. Waliwo ababaka wano ffe be twali tumanyi nti nga tetumanyi nti baligambibwako gwe oba simanyi myaka gye waliko naye simanyi oba walaba ku lukyamuzi. Nga tewali mubaka mu Kampala oba mu opposition yasobola kwogera muntu naddamu nga the man yasembayo. The man bamukuba akalulu obululu nga takyalina relevance. Biri funny and date tebinyuma. Yes, you don't need to do those. Because ogamba osuula sente ze yakuwadde.
naye omuntu y'omu gwe wagwa mu kafuba. Bino byonna public yabiraba kati ffe abategeera twebuuza kati ofuulinga ani? Kati ofuulinga ani? Wamugwa mu kafuba, osiba mu office ye, wamwegayirira, yakuddiza office, ate akuwadde ekirabo nti ate kati okisuula. Ogamba bali bawagizi ba boda. You're not talking to bategeera. But at the end of the day, Zaake wins. Because aba boda be bamulonda. Kati be yakoledde drama. Ekintabula be bano bamufumbira okuba omuntu ajaliretinga nti avaawo ono nti musoga. You overdo it mufumbira. Obululu ojja bufuna. But beera mu bya sensi kati kuba bakutegeera ebitali bya sensi toleekaanira bantu. Okitegeera? Temwabadde sensi. Kyova olaba ab'opposition babaddewo bangi. Abalala bonna baasirise. Era taata w'omukulu eyategedde nti geemu yaabwe ewedde ye yazze n'akalakala mu makooti ge n'ajjawo essente n'azeekuba mu nsawo. Naye ng'ono eyakutte vidiyo ye yagambiddewo asudde ssente kitegeeza kyabadde planned. Yandibadde azikwata oba n'agamba yandibadde ebyabireka ne bibeerawo n'agamba najjoba ku TV ekirabo sipiika yakimpadde naye sikyagala tuma abantu bakinone. So Kasuka kyabadde unprofessional. Kyabadde unprofessional naye kyekikola. Kyekimukolera mu byakalulu. Tuze tukiraba nti president adisciplininga abamwerabira oba abeerabira nti ye mukama waabwe. Ojjukira Kadaga ng'alina Kazibwe Bashir ng'amugamba nti if it wasn't me he would be in Rachitula ng'alunda nti teyandibadde ku ballot paper. If it wasn't for me. Kadaga yali yerabidde. Ye yali yerabidde nti alina boss. Yali because wano mu Uganda ffe tugenda ne twebuzaabuza ne tubitwala fomo mbu tulina constitution tulina government naye ng'ebyaddala tetulina. Okitegedde? Tetulina constitution tetulina government. Tulina abantu abatutwala oba wa bo batukola ki batutwala. So kati omulamuzi basically kwerabira mukama we ndowooza bye bimutuusizaawo. Saga tandike woza bintu ntusimanyi ate emyaka gye gyalimu gya bulamuzi yerabira ekyokukola. Yerabira ekyokukola kati nkiwa kye kivuddeko obuzibu obwo. Alright. Yes. Mwebale nnyo mwebale ddala bwetyo bwe tubadde ne muzeeyi Ngobi artifacts kati akubuulira ensonga bwe zityo we ziri ye bw'atyo bw'abiraba ndowooza ye nga ye okitegeera birowoozo bye era bivuddemu ye. Mwebale nnyo mwebale ddala tukwatagane next time.